Mukama yeebazibwa abakyala ba Mukama. Ndi wano ndi musanyufu okubaniiza mu lukuŋŋaana lw'abakyala oluli ku Life Builders Church e Bulenga. Church eyo esumbibwa Musumba Tom ne Juliet Juuko nga bakuyita mu lukuŋŋaana lw'abakyala ku Saturday nga 8 mu lunaku lw'abakyala oluli international. Mukyala oli eyo ng'oweddemu amaanyi, oweddemu essuubi, obikooye omaliridde obisiba ogenda, omaliridde okulekawo abaana abo. Soko ojje mu lukuŋŋaana luno ojja kuweebwa omukisa, omutima gw'omwoyo omutukuvu agenda gusiba ekimyu, ojja kuddayo nga ozzeemu essuubi, ozzeemu essanyu. Pasa Juliet mumumanyize nze ensonga z'akolako. Nkulinze era kwesunza okukulabako. Bakyala mbazzaamu essuubi, teri kisasoboka eri Katonda. Bayibuli egamba nti Katonda yakumanya nga tonnazaalibwa, embeera gy'oyita mwagimanyi, akulaba. Naye mbadde njagala naawe omwanguyize, oyanguye embeera, obeereko mu maaso ga Mukama ku lunaku lw'abakyala luno. Katonda anyiga emitima egimenyese. Bayibuli egamba abeera kumpi n'abo abamenyese omutima. Ali kumpi naawe. Guma mukyala, tosiba bintu genda. Yimirira, kola ekigambo nga bwe bakikugambye. Embeera esobola okukyukira ddala. N'ekyukira ddala. Never weri newerabera amaziga ag'okaabi. Katonda tumulabyeko ng'atukolera. Nze mbadde wa muwanguzi wano mumpulidde. Nakaaba nga nkuba omulanga, nakula nnina ekyejo nga nkuba omulanga nze. Naye natuuka Mukama nansiba ekinyu, nansangula amaziga. Naawe asobola okusangula amaziga. Ajja kuzzaayo Mukama akuwa essanyu. Omwami wajja kukyuka, abaana bo bajja kusoma. Togwamu maanyi, togwamu ssuubi, waliyo Katonda akola ekintu kyonna obudde bonna essaawa yonna. Mbalinze mu lukuŋŋaana lw'abakyala, bw'otajja gwagenda okusubwa. Saagala ove ku mulamwa, sigala mu maaso ga Mukama. Omukisa guno okwebaza Katonda, nate era mikwano gyaffe abatulaba, abatuwuliriza, amannya nze Juliet Juuko, nsanyuse nnyo nate okuddamu okubanga tugenda kusinkana ng'abakyala. Katonda atukoze obulungi ng'abakyala okimanyi bulungi. Abakyala ab'emyaka 4 Mukama atukoze obulungi. Abakyala ba wise ladies Mukama atukoze obulungi. Tubadde tujja tusisinkana mu mitendera egy'enjawulo. Ne ku mulundi guno ennaku z'omwezi nga 8 March. Ku luno tugenda kusinkanira ku Life Builders Church wali e Bulenga bwe tugenda okubeera era abakyala mwenna. Ku luno tukkiriza okubanga tuvaawo nga tufuuse abakyala abajjuvu. Omukyala Deborah jajeze essuula 4 oba ekyabalamuza essuula 4. Bayibuli esomesa egamba etya nti Deborah yali mukazi nga chief judge, ate nga she's a prophet, ate nga ekirala mukazi mufumbo. N'asobola okubanga abalansinga obulamu bwonna obujjuvu, ate nga alina n'abaana, ate nga n'okukolaakola, ate nga n'okuweereza. Ku mulundi guno tugenderedde omukyala okubanga osobola okugasa eriya zonna ez'obulamu bwo era ebirooto byo biwaloota okulaba nga Katonda abijjayo ne potential eri mu bulamu bwo okulaba nga etuukirira. Era nga neebaza Katonda, abaweereza ba Mukama tugenda kubeera nabo. Tugenda kubeera n'omusumba Betty Nankumba Mukamya agenda kubanga atutereeza kubeera abakyala ab'omu maka abalungi era abatuufu. Agenda tuwa omukisa. Olwo nno ne Pasa Jeje naye agenda kubanga ajja mwoyo w'amagezi, ekigambo eky'amagezi okusumululwa mu bulamu bw'abakyala. Tugenda kitunulako, tugenda kwongera okutunulira n'ebyenfuna by'abakyala. Omukyala osobola otya okubeeraawo obulamu bwo ne busobola okubanga butambula nga bugenda mu maaso okusinziira nga Katonda kye yateeka mu bulamu bwo, mu bwongo bwo, mu kuteesaako. Proverbs oba Ngero essuula 3 nti omukyala omwegendereza emmere yagikola atya? Ajijja wala, omutima gwa bba gumwesiga, ate ne kitabeera ku ekyo alowooza ennimiro n'agikola atya? N'agigula. Agamba nti obuguzi bwe buli kiro ettabaaza tezikira. Ebeera nga esobola okuba nga ekola ki? Ng'eyaka. Eriya ezo zonna abaana be asobola obbayigiriza mu mpisa ez'obwa Katonda. Ku luno tutunuulidde omukyala yenna mu bujjuvu era nga ogenda kubanga Katonda atukozesa olw'obulungi bwe n'ekitiibwa kye. Mbalindiridde, nsanyuse nnyo era nzikiriza tugenda kubeera n'abakyala bangi. Manye ab'obujulizi bagenda kubeerayo. Jangu olabe abakyala Katonda bawanguzza, abakyala Katonda bayisizza mu areas ez'enjawulo era ne bawangula. Naawe nzikiriza kyogenda kubeera omu ku abo abawangula. Tutunuulidde omukyala omujjuvu afaanana atya, biki byakola era alabika atya. Ku mulundi guno tosubwa, beerayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkwesunze. Amen. See you ladies. Bye.